This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Nali mupi wano ntudde bwenti kati nga madam atudde mu meza manyi batulanga mu meza bwe bati bagorole kati nkutte kalamu yange bwenti kakati nendo kuperiso bwenti nenda be kibuto kyemmese nenga tayina mutwe sirika bwenti sigala nga mpandika bwenti za manyi abantu walingizibwa noto wajika maaso ndi muto nno jira bwenti bweningiza ngo bamugambe nti madam emmese eri magulu ngamba nakiraba ati kati munnangera bakatonda bwa nyamba asituka bwati ndabe ekintu ekimufye ekyaya ke ekintu ekimufye ekyaya kanga omuliro nga kiringo omumwa gwembwa olulimi ne lujja we nakoma kasuko okutegeera nalipandika leta je nafundikira mpandise ddi nenti akati toseka kati kati ngamba mukwano gwenga tubudde mu break yali mu pisiri nenga ali myaka nga 26 mugambo manyi nti ine kintu kyendabye madam nga atudde nga kiringe mmese bwatuse ne kyaka nga kina n'olulimi nangamba akukabaita akaka kati nze ntwala ekigambe wafa akaka Chitia awai siri yangu ruto ngaru kugwako siri yangu kasuku chichi obulamu ngabo wabubala sibwe butambula buleka bugena bucyankalana bucyankalana chichi obuzibu ki ni mukatubagiro ka byasini yagala sente za bwangu ineka do wachitonkubiranga kebyo bintu tubimala bulunako jangu kutwale tofaye jangu kutwale haji onaze kwewola asiza nyonyi okimanyi bangambye bitu tono nnyo just logbook national ID bank statement yokka musawa 10 na kwanga afunye sente musawa 12 njo kubanga ina sente kati ate waliyo ne website yaabwe www.deltacash.ug osobola bijulizaako ko byonna kadi sente njagala ogenda ozijje ate nkukuba olusa ale luzungu kade kazungu tujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda muza kujjere kutoka ntoko nimbuzi nyefu ala bora babbi abakyala wele somo yomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge
Yabaweereza buno bukeeke obutini. Singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent. Waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange. Jakabaya omuwulidde agambye asobola onnyumya emboozi 1000 nga tazzeeyo naye nga tolimbyemu nakulaba abanikojja mumanyi okutuferamu ng'omusajja yasooka okuba kiisi yagikuba mu mwaka guno wallahi ng'ate mutunuulidde kamera beemuti temutemya mukaze abanikojja atera okulimbamu naye nze sirimba oyogera mazima nze njogera byenzize ndaba n'ebyempiseemu n'ebintu nga bwe mbiraba. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero ndine Kojja Kabaya. Abantu beeyongedde okwagala Kojja. Kituufu. Abantu beeyongedde okwagala. Waliwo abangambye baagala osome ku nnamba yo. Babeere nga basobola okukukubirako. Nali e Bungereza eyo nga buli omu akumbuuza. Lwaki tomuleeta? Naye waliwo ekyo kye sitategeera. Abantu abali e Bungereza eyo akaakamanyiiro bakola kaaki. Lwaki Kojja Kabaya tomuleeta n'omubuuza gw'olowooza gwe wajja otya oli amanyi process nga bw'ebeera naye akulinda otuuka eri waliwo nno n'abalala akulinda otuuka eri ate gwe omweguye omunoonyi balinga zino ssaala z'abalokole nti ku luno ogenda ebweru n'obuuza ono akuba mu ngalo nti bamutwala agenda kulinnya ennyonyi agenda kukola yoki tomanyi omulokole akuba engalo nti agenda linnya ennyonyi kakati bagikulinyise bakusuule gye bakusuula mu lusooka omugende nti ku mwaka guno ogenda kukola bizinesi bweti ogenda genda bwoti ogende ebweru ogenda kulinnya ennyonyi nkakugamba agenda weeri ayina kya naye gwe nogamba nti omwaka guno Yesu akulinyisa ennyonyi naawe n'okube kati bwe bakulinyisa ennyonyi ne bakusuula eyo mu ddungu ozaako anti wasaba kulinnya nnyo wasaba kulinnya nnyo yo Katonda abagikuwadde ng'akusuula omaani ng'otegeera eddungu kyeki oba ogenda kukola otya so betyo tugenda otambula sooka obuuze ku batulaba n'abatuwuliriza n'abatulaba mwebale kwekumira Kasuku Live yenze Kojja Kabaya eyeewaayo okusomesa abantu nga tuyita ku Kasuku abantu ebigambo babifunamu nnyo era eyo gye mpitira nina abaami bangi abaŋŋamba nti watuyamba okwogera ku mbeera eri eyaliwo eyasenga ti nabo kye baakula balaba naye bo bati okuvaayo kola ki okukyogerako abo nabo mbaagala nnyo naye twabaleetedde Gudumala Pawudo ono abantu bakyalina maanyi ga kisajja omusajja n'amala n'abanga gwe bakubye ensawo ya sukaali ekino ekyo kyali kikutuuseeko n'omala n'obanga gwe bakubye ekintu kya kira 5 n'ogweri jangu obeere mulamu ate abaami Kasuku abaami tebaagala kwejjanjaba omwami n'ayambala bokisanga kaweta yakutuuka dda yaggwawo ffe tubeera mu masawuna gye twotera bayitawo abaami lwaki simanyi lwaki abaami tebeefaako okusanga omusajja alina engatto ennamu kacyo kanu etaliimu kabege osiitaano oba akatuli ogenda mu sawuna ng'erimu abasajja 200 naye ng'engoye zaabwe tezivaamu kakadde ng'oyise muntu mwowina azirangule naye ng'ate be bannyini mmotoka ezipaakinze ebweru naye wakikiri beekityo abasajja tetwefaako abasajja tulina ekintu ekyatukulirwamu nti ffe eva tubonaabonera balala omusajja ffe kyatugendamu nti ffe kakaalukana balala naye waliwo olugero waliwo ebigambo bya Luzaire bigamba nti with you yisimakooko little cover na sentule hii ebivunulwa nti bw'olaba omulwadde afuuwa omanya n'emmanju ajja agenda wakati nga ggwe teweefuddeeko nga ggwe omuntu ne by'ofaako bigenda kugenda so bakubiriza okwettanira nnyo Gudumala olwo lukongo with you yisimakooko little cover na sentule hii bw'olaba omulwadde afuuwa omanya n'emmanju ajja agenda so kyali kigezaako kuzzaamu bantu maanyi nti
abantu abasinga bafa nnyo ku bintu ebirala bo ne bateefaako bw'oteefaako nebyo ofaako bigenda ate abasajja balina ebintu bye baatandika kati bye nalaba balina ebintu bye beeyogeza bye bakola ng'osala enviiri bakwambaza obusiyazi bw'okubakuba ebikalu ne bakwambaza obusiyazi ekitege waki beekoze ebyo ebintu ennaku zino n'abakyala baagala abasajja balabika bulungi ekituufu kiri nti tosisinkanye nnyo abasajja nga boogambye n'osisinkana omusajja g'akakaalukana n'omubuuza kiki ofaaki ensi ng'ogitaddeko amaanyi mangi naye ng'ali awo n'osanga omusajja omugagga naye nga tayagala kugula benzi awoza kapurimo tekanywa nina eka zange 50 n'omugamba mukwano ebyo ebintu ogenda kufobera waliwo olina okukola waliwo olina otutuuka n'onyumirwako ku ssente z'okola ki kubanga eno ensi tebangako mugagga n'ennyumba ey'emagere oba ey'erwakitula ekiseera kijja kutuuka nga abaana bagitunda eno ensi buli kintu kyolaba ekitundibwa mu nsi kyaliko nnyini kyo ke kabonero akakulaga nti ensi teri agiwangula ne bw'obaani kati obuzibu bwe tufuna ffe abaddugavu mukama bw'atuwa amagezi oba omukisa manye ekigambo omukisa abantu tebakimanyi ekigambo omukisa kitegeeza magezi ne bba abaddugavu bamanyi omukisa kwe kufuna ebyobwereere nti olwo anaaba atambula alonda obukadde 100 so abaddugavu ffe Mungu baabasomosezza waggulu ate tukozesa bannaffe bakuumira wansi olekizampo nga boolaba ebyobufuzi ebitambula ensangi zino omuntu avaayo n'ayogera ebirungi ku Kyagulanyi olw'okuba anoonya ettutumu naye tabyogera nti abisindika bibeeko gwe bikola gwe biyamba omuntu avaayo n'ayogera ku NRM ng'ayagala bamuyite bamuweeyo ku ki sente tusanze okusoomoozebwa essaawa eno buli muntu yeeyita mukulembeze omulonzi ye takyalina ddoboozi buli muntu yeeyita mukulembeze omulonzi ye takyalina ki ddoboozi Coffee Spirit yeka Simba Jini n'aboggola nanti swaga mukyenda tulaga masavu merere Coffee Spirit Simba Jini check under the cup SMS the code wangule ebirabo tulaga amaanyi kaluka sita wabuuza masavu maji Bikole Masavu ne Premier Distilleries. Simply buy Coffee Spirit or Simba Gin from a Duka or Kafunda near you. Check under the cap, send the code to 6688 and stand a chance to win border borders, tuk-tuks, cash, airtime, flat screens, mobile phones and a grand prize of 50 million Uganda shillings. Lero Premier Distilleries Bikole Masavu. This promotion is brought to you by Premier Distilleries Limited and is valid for a limited time only. Terms and conditions apply. Alcohol is not for sale to persons under 18. Please drink responsibly. Gudumala product. No bagita Gudumala powder. Mulimu cypress trees. Tea ne coffee. 1 level teaspoon at night every after 1 day. Okanywa kiro. Kuliko akabinika. Kuliko ebinika nti bw'oba okakozesezza oba osobola okusitula bulungi ebinika ate n'ogijja wansi. Akayimba ke nakulekera wano ak'emitwalo 5 twabula abakavuunula. Baabula abakavuunula. Ndowooza wasomereeyo wekka. Ebisoomooza byali bingi mu masomero we twasomera. Era bano abaana b'ennaku zino betuzadde beebaze Katonda bingi bye batalabye. Kasuku wabeeranga mu kibiina omusulo ne gukuluma ffe n'abamu okulwala obuwago twabijja ku masomero. Walwala kaakawago nnyo nze okusobola okugenda okufuka nalinga mu P3 okusaba okufuka please teacher may I go out nga kizitowa okukiyiga nkyogere kati olongo okola otya owanikanga omukono n'omugira bwoti
Akasitegera byogera nasigala nga awandika ku lubaabo. Kati ffe ebigambo we twasomera ebigambo bye twali tumanyi byalinga bisatu. Please teacher may I go out ne kakati nga shoti ko ne rongo ko era nga tosobola kubyawula. Kubanga bwagamba nga teacher nti yatera yabuuzanga mu luzungu nti ogenda kukola ki shoti ko orongo ko. Nkati madam badde maze okuwandiika. Madam badde maze okuwandiika. Naye twebaza Katonda nti banabo omulembe guno ebyo tebabirabye. Kasuku twali balalu nnyo ku ssomero. Nali mu kibiina nali omanyi ffe twatandikiranga ku P1B. Ate kirala abantu kye batamanyi. Ffe twasomanga tuli bakulu kubanga bonna basomebwa ze mu 98. Okukwata ku kyalo, okukwatira omwana ku kyalo bakusibanga. Ate ng'okujja e Kampala si kyangu. Era abantu bedda balina n'emitima emirungi gikyuse bukyusi. Okimanyi buli muntu eyajja e Kampala okuva 27 okukka wansi ayina ew'omuntu gwe yatuukirako nga muyinako oluganda. Ng'ate tusula mu ddiiro. Ruumu emu nga kateni yeyawula. Nze omusajja yandeeta yali akuba bulooka Kyengera, soko kundeeta e Kampala. Yali akuba bulooka Kyengera. Nga tusula mu ruumu emu nga kateni yesalawo bweti. Naye omusajja oli yali yayina ebigundi, yayina oba tubiyite biteega. Kolona we mmanyira nti waliwo ebiteega. Omusajja ono namuwulirizanga ekiro. Nasitukanga ne mbawuliriza. Kakati omusajja oyo ye bwe yeebakanga yalabanga omuntu ayimirira mu nnyumba ekiro. Era n'agenda ku musawo. Nti jajja ennyumba mwensula erimu ekintu. Ndaba omuntu ayimirira ekiro. Ngolo gy'oli. Nze nabangalako gana amatu nga siwulira. Ne zino enkokola ne bwe nzikulaga muno nze nasulanga bweti. Nze nasulanga bweti obudde ne bukya. Naye omusajja oli kyeri yaneewunyisa. Omusajja oli Kasuku yagendanga okufuuyisa mu baketi ekiro. Ng'oyinza ng'ennyumba bagijjako amabaati. Abasajja babanga n'amaanyi ag'ekisajja nga bakozi ate nga balina emitima emirungi. Nga ekyo kyokuba nti ng'alinga amabaati agenda. Yagendanga ku baketi nga mwenna abeebase teri atawawamuka. Nga puresa omusulo we guva. Kubanga babanga bakozi. Naye olwaleero mu kibuga Kasuku. Olwaleero mu kibuga omuntu aba n'amaka nga galimu ebisenge 8. Naye nga tayina muntu asuzeeko awo kufunirawo ntandiko agenda akole. Ye banne ekyo ekintu kyava ku ki? Ennaku zino nti nze Edo ffe mu kukula nga ndaba abantu bajja okukyala ntunajja n'abeerako awo ewaka wiiki nnamba ng'asula mu ddiiro we bamwalira. Naye ennaku zino kizibu nnyo okusanga. Era waliwo olugero olugamba nti oluganda si buyambi. Mwannyoko akuleko oyimye n'agiwa omulala. Amakulu mu lugero olwo gaali gakulaga bulazi nti mu nsi nga tosobodde ggwe kwerwanako ng'omuntu. Naye olugero lwogera ekyo kyennyini ky'oyogera. Kyekyo kyennyini. Bwe lugamba. Oluganda si buyambi, mwannyoko akuleko oyimye n'agiwa omulala. Meseji yalo yali nti tosobola kukwata wa Luganda ku mukono nga tonnatuuka. Era bangi kisinze okubasula n'okubazza emabega. Omuntu yakafuna $3 million capital ayagala kuweerera muganda owa senior farmer leko. Omuntu yakafuna obusente naddala mbaana abawala n'asala wazimbira ennyina ennyumba. Kasuku tovunaanyizibwa ku kuzimbira nnyoko nnyumba. Ogwo mulimu gya bbaawe. Taatawo. Bw'aba yalagajjala muzeeyi muleke mu mbeera eyo kubanga teri mwana gw'oyinza kunnyonnyola mu nsi nti ekyannemesa yali jjajjammwe n'abitegeera. Era Kasuku ne bw'ozimba amaka agafaanana gatya gy'ozaalwa abaana bo tebasobola geeyagaliramu nga wafa. Tebasobola. Ne bw'oyavuwala bwavuwazi. Bangamba tosobola okwavuwala ate ne bagoba mu maka ge wazimba. Ne bakujjukiza ssebo wano si wo. Teri. Kakati olugero olwo amakulu gaalo geego nti gaali nti nga tosoose kutuuka kubanga wakati bwe tuba tukolerera abantu balijja mu nsi be tugenda okuleeta mu nsi oba be tugenda okuleka mu nsi abatuvunaanyizibwako direct.
naye osanga omuntu azimbira kitaawe ennyumba nga tannakola. Anti abazadde oluusi be bateeka abaana ku pressure. Baana be beteeka ku pressure. Teriyo muzadde ayinza kukaka kumuwa pozi nga mugwagwa. Omuzadde yenna asuubira ekyo ky'omusuubiza. Tofuna omuzadde wo tosobola muweereza ssente ku ssimu n'akugamba nti ntono. Era omuzadde wo mutuufu tebakubira essimu n'omuga tolina tasobola kwekeza bigambo birala nti kale waali nfuniddeyo ebiri baba abadde asaba 10. Kakati ekisinza okuleeta obuzibu mu nsi oba naddala mufe abaddugavu kwe kwagala okugolola ensobi ez'abakadde baffe ezitali zaffe. nze omuzadde gwenja okuzimbira ennyumba yooyo eyanzaala nga mpeza emyaka nga 3 ne bamusiba eruzira kati ndi mwana baamutadde oyo nja kumukola ki naye bw'oba toggalirwangako ensi gy'olimu emaze emyaka 4 teriimu lutalo tebakusibangako nti obadde ruzira tokolangako bizinesi n'egaana yatoferebwangako abaana oli bagamba wali okola ki kankubulire kasuku teri agenda kukunenya butakola binene naye bajja kukunenya obutakola bitono kino gavumenti ekisumbuwa abantu era ekifudde abantu bamasikiini kati abantu beesiba mu bifo ebyakula kale bannange ekyanja wano bwe twajjira wano nga poloti ya miliyoni 4 abantu balinga bagamba nti ebifo ebikyakula biweddeyo epoloti eyennya era bweyongera maaso ye mukono gyeri era naye eriba ya 10 ng'eya wano leero ng'ebbanga liyiseewo otegeera abantu baagala kusanga wakulaakulanye abantu bejjusa nnyo bennyamira okulaba ewantu ewakula wonna be baagala n'obabuuza wano ewakuze we wakomye omuzadde omwavu taweebwa kitiibwa kasuku niwe bamuwalawo nga bamututte nga tolina ssente omukoto ayinza kumuwa kitiibwa tasobola era ndaba pulogulaamu z'abasenga ne bakojja omwaka bagakwata bwe bati bw'oba onoosobola okuwangaza omukazi kola bw'oti naye ekiwangaaza obufumbo n'obbukuuma nga bunywevu kuba kukola akasente nga weekali kubanga waliwo emyaka bwe mutuuka nga temukyasobola kwegatta ekyo kisoboka omukyala sukaali yamusensera dda yamumalawo gwe omusajja naawe wansi olinga yakubwa omuzira muli mu myaka 6-7 ekibagatta bye mwasobola okukola nga mulina amaanyi kakati eddagala erikuuma obufumbo erisookerwako mu bulamu kwe kuteekerateekera ebiseera byammwe eby'omu maaso ffe twafuna obuzibu batubuzaabuza omanyi kati ffe twasomera nze saamanyako nti okusoma kulungi kubanga ffe tetwalina TV ku ssomero tewaaliwo mativi ne mu byalo nga teriki TV nti era nsubiriza gavumenti eteeke TV mu masomero gaayo mu byalo abaana balebeko Lukwago ng'awoza emisango bamanye nti Lukwago ali mu kifo ekyo kuba yasoma ffe tetwafunako chance era bamuntu ali bulungi kuba yakola ki kuba kati ekitegeeza eyo mu kyalo abantu basobola okubeerayo nga gye bali naye nga tebamanyi lwaki basoma nga bagenda bugenzi ku makya agenda bugenzi ne mu kibuga mwe bali abakeera okukola nga tamanyi lwaki akola oli akeera buli lunaku ssaawa 12 n'agenda n'akola naye nga talina kiruubirirwa kyonna toba mu myezi 6 njagala kino njagala kuba wano ye nga atuusa mukolo okutambula ajje ku mulimu enkyaddeyo kati n'abaana masomero gye bali ffe abavubuka abaalinga obulungi ku kyalo abavuganga zitipa ne bagala tipa ya gundi baali bakubiba bulooka mbirombi kati enzo nzize ku ssomero nze ate ekisiraani kyankwata nenkunamirwa nnyo ndowooza ne mu bye byankyayo essomero kuba bayinze nali mu P1A omanyi ffe bwe twatuukanga leeti ne life eyo ogimanyi oba tewagirabako nje nnyonnyola entegeere oba nagirabako batagirabako omwana yatuukanga leeti oba omwana yali tasobola kuwanika mukono ffe omukono twaguwanikanga tuti wansi ate n'oguteekayo nga gisusse mu kibiina naye kati abasomesa bano baalinga bayaayi baalabanga omuntu nga ye ansa takola ki yadde awanise kubanga embooko yavuganga
kati nga omusomesa bw'abuuza ekibuuzo nimuwanika mwe n'emikono kuba mwalingamu abasomesa abakambwe ng'atawanika mukono gwabuuza naye ng'ate naffe abawanise mulimu gwamanya nti oyo ansa tagirina naye nga gyeguli naga nti nsubuga naga nti ansa eriki naga nti maaso abadde sisegedde nga dda wano maaso totegedde wakyoba owanika omukono anti kubulira mubali emboko yavuganga nnyo ku ssomero ewammwe kati gwe twakolanga pepa nze bwe wambuuzanga what is science nga kyenziramu wansi ti what is science nkoppa kibuuzo kizze mu ansa kati ng'obuzibu nga bunajja master yatambulanga naye sibira ku desike yo mu pepa n'azinga emikono ate noga ati nfudde naye nze bamubuuza ti what is agriculture nti what is agriculture what is physics ekyo saakituukako ekyo kyali mu bibiina bya waggulu nawuliranga kiwulire ekyo nawuliranga kiwulire what is science nga nziramu wansi nti what is science kati ekitegeeza paka tomanyi what is science nze ekibuuzo kye nali manyi kyali kimu what is your name ate nga kakabonero tebagala katiikinga koko nga bakaleka ngera pepe ejja ofunye 00 naye zo nsubuga afunaga 00 kiwuulira nti okusoma kuno kwa kisiru nesirabangako omuntu afunye ekizibu sirabangako omuntu afunye ekizibu mu nsi okusoma ne kumutaasa nga bonoga ati hamba kubanga saasoma mbadde mpedde simulabangako paka kati simulabanga kataani tegundi nno abakubanga teyasoma abadde tawedde simulabanga batubuuza somanya tu why equals why find why nomubuuza kakati eno why nze njifuule nji find kati nganze ndeta answer lumu nenjikubaawo ti equals 2z kati emikono givuga nti laga formula yoje answer ogijjeewa nga nti masa answer agikopye ku gundi kuba twagenda kati ekyewuunyisanga ku ssomero waliwo we mwakoleranga exercise kati ng'omwomu yatwalayo ekitabo ku desiki jjukira embeera eyo kati omusomesa atudde wali amala okukolawo akagwaleeta n'amugolola n'adda eka ziri mu 9 olwo kati ogenda okulaba abasinga amagezi bamukuba noga nti leero jjukira ogenda ogu individu nakamya what is this noga nti kati nze ngenda kukola ki era ffe okugenda ffe twatwalanga ebibuuzo tumakinga nga tuba tuti nze saatanga mpi kuba natyanga nnyo empi nze sikano nga sikata kubanga nali manyi nti essaawa yonna nina okukubwa akatu kaffe tekagwayo kakakuteeke wano kanteekeko nyumiza abantu sitole y'essomero naye neebaza Katonda nina ekintu ekyantuukako mu ssomero nemanya ti kati ensi ekomye nadde nkigamba wali natuuka leeti ne batutuuza bwe bati wansi abaana batuuka leeti nali mu P1A nga ndi mu myaka nga 14 mu P1 leka naawe ffe ate we twasomeranga omwana P7 yakkuba n'olindi wa P1 omuwaabire nti kateregga nkumi oli mulalu ffe we twasomeranga omwana wa P7 yakukubanga empi n'olonza akaterego wa P1 omuwaabire nti Asani ankubye bamukoleko bino byamulabye si bye tulabye bino ya baby crash ffe twalinga bakulu nnyo omusajja ajja n'ebyoya ku magulu nga ze P1 kati koyateka bakubeera ffe twalinanga abaana abakwatanga leeti twalinanga abaana kusomero nga nabo balinga basomesa ate abasomesa bedda akasuku si be baaluno kubino ensi byezzenga eyonooneka naye nasomesa wedda baalinga nabo heve okusanga omusomesa wedda mu kkubo wasangangamu bataliyani ya military ey'olwaleero Makindi nga wano we tuli omusomesa n'omulengera walina kukola bw'ati ng'enkyo n'oyingira essomero ojja kusula owawamuka n'awaka omusomesa bwe yakusanganga kati yajjanga mu kiraasi n'akuba munne akaama
nowe fukira mu ngoyo oti ngoroza ali mumoga nti bagondi abo mbetaaga kalina nga akasajja sijja kwogera linnya kakyaliwo kali kakuba emigojo katanda abaana bakwatanga emikono n'emabega naye kakati akasajja kasoma okukuba nga yokakuba omuggo we kaguzi ate nga kakuba kaseka kati kankuba story yevaawa tuva ku gundi manyi twalinanga omwana gwe twasomanga naye ku ssomero ye yabanga ne sabuni wa Geisa gwe yeekubanga nga yo malamangu kati ng'omuku waako ate omwana oyo kyatuyamba nti yali musiru mu kibiina kati ng'omukopera ebibuuzo ojja kufuna ku Geisa bw'oba tokopya ebibuuzo ng'ojja kwekuba bino ebya bbulu kati Geisa nga buli omu mwekuba mu kiraasi ki Geisa kati ffe tulina n'abaana be twasomanga nabo P3 ng'alina omukazi eka gwe okusoma onyumya kwa ddi era bane muli baana bato banna nandibanga nyumya emboozi ng'eri 8 GB nga nginyumiza 128 nkugambye P3 omwana mwabanga mu pepa n'agamba madamu nti tizi madamu nti omwana wange bangambye mulwadde ala kojja kabaya kati atolipa mu P3 naga nti madamu tibangambye mwana wange mulwadde naga nti kale genda mwatuuka leeti ku ssomero mu kibiina omusajja n'agamba muyizi munnammwe madamu bano baleke babadde n'ekibakutte kubanga ffe twali balalunga bwe bakugoba ku ssomero bwe batugobanga ku desike yaffe yabangako abantu bana nga bwe bagoba bali ababiri munna mufuluma buki bana batanasasula fees nga naffe abasasula tukola ki tufuluma bufulumi kati mu kuzungu okwo terumu neerwazaako nga bagenda okunkuba nga nti mulwadde biki kati yali akulira essomero n'agamba headmaster nti ono mwana musoke mumutwale mu ddwaliro bagenda okunkebera nga ndi mulwadde ebyaddala ne ngamba nfudde mukazi nanga nti empisa ezi headmaster ali wali sibu nengamba omusawo nti ndi mulamu nadde saagala kunkuba nanga nti obulwadde tubulabye kazi najjayo empiso nengamba headmaster nga nti master oba munzite mbadde mulamu nanga nti oli mulwadde tolaba gundi kati kasuku era wanange nali mupi wano ntudde bwenti kati nga madamu atudde mu mmeeza manyi baatulanga mu mmeeza bwe bati bagolole kati nkutte kalamu yange bwenti kakati nenda okukuba eriiso bwenti nendaba ekibuto ky'emmese naye nga talina mutwe sirika bwenti sigala nga mpandiika nga bwenti zawe manyi abantu ewalingizibwa naye tewajjika maaso ndi muto nno gira bwenti bweningiza nga oba mugambe nti madamu emmese eri magulu neŋŋamba anaakiraba ati kati munnange laba Katonda bw'annyamba asituka bw'ati ndaba ekintu ekimufya ekyayaka ekintu ekimufya ekyayaka ng'omuliro nga kiringa omumwa gw'embwa olulimi ne lujja we nakoma akasuka okutegeera nali mpandiika leeta gye nafundikira mpandiise ddi naye ntya kati toseka kati kati ngamba mukwano gwe nga tubudde mu break yali mu P3 naye nga ali myaka nga 26 mugamba manyi nti ine ekintu kyendabye madamu nga atudde nga kiringa emmese bwatuse nekyaka nga kirina n'olulimi naŋŋamba ako kebayita akaaka kati nze ntwala ekigambo ewaffe akaaka nze nkitwala ewaffe kati tugenda akasajja we kankubira emigga egyali ginzise n'okusoma n'enkusuulawo tugenda okulambula baali batuleeta ku gundi eno eri ku Parliament National Theatre ng'ebiseera ebyo ffe abalinamu ebitone ku ssomero eby'okuyimba nga ffe tugendera obwereere naye nga muganda wange ebiseera byenkugamba ebyo ebya 23 22 ng'okugenda ku National Theatre olina okuba nga nnyoko oba kitaawo yalima emmwanyi ne ziwera tugenda tutuuka ku National Theatre nirugoye gwe nasooka okujja e Kampala
yali 9 tujja ku National Theatre. Kati twalina oyo omusajja yali akulira ebya music ku ssomero. Kati nga waliwo oluyimba lwa Lucky Dube. Bolo baluyitangani bannange. Remember me. Kakati tutuuka ku ssomero. Bwe twatuuka ku ssomero, waliwo omwana yali alina okuyimba oluyimba olwo. Kati n'agenda n'afuna obuzibu. Oluyimba tolwali Remember Me. Ne waliwo oluyimba awo. Naye nga amasomero gakuŋŋaanye. Amasomero nga gakuŋŋaanye side ne side. Kakati omwana batuuka okusoma erinnya lye nga talabika. Wamala okusoma erinnya lye, omusomesa ngamba nti genda okole ki? Oluyimbe. Genda oluyimbe. Bali bakwesiga. Bali banesiga. Anti ffe bwe twasomeranga ng'oba mugezi kwolwe nti oba musiru. Omusomesa yasomesanga mu kiraasi ng'otegedde. Naye nti kwegamba omusomesa abaeranga mu kiraasi naga nti emu gattako emu ziba 2. Mwena ne muwanika omukono nga 2. Naye okudda enkya nga teziba nnyo beemu. Nga bena mwabyera bidda. Ngenda omusajja ayimirira awo. Naswala nnyo era byemu ku bintu ebyanzija mu ssomero Kasuku. Era abaana bankwira nanga nti kale wali weesiriwaza ng'olina talenti eyo atodde mu kusoma. Ngenda nimba baluyitanga Remember Me. Twali tuyimba. Ngenda ku stage. Naye luno luyimba Kasuku ogenda kuntereezaamu. Ombuulire obutuufu bwalwo. Manga dola bikaidi yokola ki? Njira. Ogirina. Kati abaana bankubira endulu nga ntandika okuyimba nga ndowooza. Nfuna miziro olw'okumanya so ndi mu kuswala. Nduyimba banduleke. Yimba tuwulire. Tekikole. Yimba tuwulire. Ayimba nga lwalingamu ekitundu. Kanti London Carpenter. The seas of Soweto. Tenchire chido alo. I try find you. It's no way. Is a woman never see. It's utterly very bold. Oluyimba olwo bwe naluyimba bwenti. Endulu neevuga neebuutikira National Theatre. Omusajja n'ambuuza ovudde ku ssomero ki? Master n'akola bw'ati. Ne ngamba nti agala kunsubya mukisa okujja ku masomero g'e Kampala. Nali nswadde buswazi. Kasuku oluyimba olwo baluyita Remember Me. You left for the city many years ago. Promised to come back and take care of us. Many years have gone by. Still no sign of you, Daddy. Mother died of heart attack many years ago. When she heard that you were married again. Now I'm the only one left in this family. Daddy, wherever you are, remember me. In whatever you do, I love you. So ululimi ki? Luzungu. Hano gowulira nyimba ki? Sinatemanyi. Kati kyembuuza. Oluyimba olwaluyera n'omuntu omulala so luyimba ng'ebigambo ebyo badde obiyimba. Bwe baluyimba bwe batyo. Bwe baluyimba bwe batyo. Kati nze kijja kitya ate okuba nga mpulira birala. Nina kizibu mu matu kiki? Ate bwe butasoma kyebakugamba wali. Ebibiina asalawo n'obiddukamu. Kati kyekibonerezo ky'olimu. Kyekiro bwe baga nti abakubanga yasoma. Abakubanga yasoma. Kati awo ogendo kati wano otandise otegeera we kiyambi. Is ordering your stock from China, Turkey and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Aran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, room N412. Call us on +256 740 152 331.
or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85. Or visit our website on www.randgloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Nayo chimanyi nti okusoma kuyinza okufukira ekisiraani. Ekintu ekyasinza okubaamu ekisiraani mu nsi kwe kusoma. Ate kotya. Abantu bonna anteri atasoma anoonya mulimu. Buli atasoma ali busy. Ali busy akola ki? Bonna abatasoma bakola. Naye abantu abasoma engato zigudde embege n'empapula zaabwe. Ate ekirala kyenjagala omanye Kasuku. Teriiyo muntu akola mulimu musoma aweebwa kitiibwa. Anti abasobola okukola ekyo ky'okola bangi abalinzi ate ku ssente entono. Naye omuntu akola omulimu gw'omutwe. Gwoza emboozi eno gye nnyumya singa yali bagisomesa Makerere singa tewangoba dda. Abaginyumya singa nze gye bali. Naye gatera okuba eno ya bintu bino byenzize ndaba. Nze Kasuku abantu bakukulumira ababbi tibabaze emabega. Nze ababbi be bangaggawaza. Nze Kasuku nali muzannyi wa zzaala. Wali ozannyako kuzaala. Nze nali musajja muzannyi wa zzaala era likodi gye nnina bankubako keesi y'omufu jjajjange. Banginkubira mu nnyendo. Bino bye nkugamba sinoonya likes, sinoonya kiki. Bampa emitwalo 7 n'ekitundu ngene ngule keesi mu nnyendo. Nentuuka nga bagikoma emitwalo 8 nga sina zongerako. Bwe nagenda emmanji okufuuka nga bali mu kuzannya maratu. Ne bankuba keesi y'omufu omusomesa alinze nze. Ebiseera ebyo essimu ntono nange sirina simu nasanga bamutaddeyo kwemu. Na sente bazinkubyeko. Nze nyumba gye nasooka okupangisa e Kampala baali bamanyi ntunda bintu bya mu nnyumba. Ati nabiretanga ku Mande ku Lwokusatu nga bifuluma. Byonna. Zaala. Kati lumu mpangisa ennyumba emitwalo 2 mwezi. Giteeka mbulungi nnyo ebintu. Bankuba amatatu bagaali gagenda okunzita. Nfulumya ebintu byonna mbitwala. Ekyembi oba ekyennaku ababbi bajja ekiro. Kwolwo. Ani sikazaamu akafaliiso kakalinga olulimi lw'enkoko. Okategedde akakatini. Abasajja bamenye eddirisa basala katini ng'enju nkalu eringa omuzikiti. Omusajja anfumita ekiti mu mugongo yalina ne tooshi. Anga nti gwe yeebase oli mulema. Gwe atalina kantu muno oli mulema. Kati nga wongo buŋŋamba baayingidde bagambye gayidde temunzita. Ngenda bateramu ekyebintu. Ne bwe nkulaga omugongo guno gwaggwawo. Omusajja yanyiiga omubbi. Nangamba gwe yeebakiriza talina kintu oli mulema. Oli mulema nali ntuludde ku kisenge. Nenjiga okukola Kasuku okuva olwo. Era nze sitambula oba seebaka nga sina bintu by'ababbi. Kuba nabo bantu bakola mulimu ogwo. Kati lero kujja wano wa Kasuku nga nazibye omumwa. Bannonye eki. Nkubiriza abantu mwenna abali eyo. Status esinga obukulu mu nsi. Mu nsi. Tambula nga ng'olina buli muntu gw'osuubira okutisinkana kyayinza okwetaaga akitwala osigaze obulamu. Kubanga nze omugongo baali bagututte. Infact singa sibabbi kunnyingira nali sigenda kuva mu matatu. Bana lingenze Kasenyi owulirayo. Manyiyo. Nagenda Kasenyi n'emitwalo egi. Basajja abavubi ab'ennuuni. Ne mbakuba miliyoni 7. Zaali ziwera ssaawa nga 6. Abasajja ne bankuba ne bansuula. Kyose ne zinzigwako. Asikaali yali yansabye emitwalo egi n'engimu yali akuuma ekifo. Sajja epeesa eryasembayo omusajja yali antalidde miliyoni zaali nga 3.8 byenkunyumiza true story. Abamanyi bakimanyi. Yali antalidde miliyoni nga 3.8 ze nakoonako. N'empiti gye yampita ngimanyi. Yampita jjinja yajja kaako. Twagenda okubala ssente nga siziina nga balina kunzigyamu mpale. Ati eddaawa oba muzannya bbuuku n'okoona ku ddaawa bw'oti z'okoonyeeko bw'oba tozirina bakugyamu mpale. Kati ate nagenda otuuka Kasenyi ng'amateeka gaalinnya dda n'essaati tosigaza. Kakati mune enkuba epeesa lyaliwo miliyoni 3.8. Ngenda okwebalaabala wano nga sizirina zibulako ng'emu 2. Bw'ogenda Kasenyi bammanyi. Nanyampa ekintu kimanyi nti omuntu bw'atya ennyo anyampa obutwa. Era ebyobulamu ekintu kino njagala Kasuku bakimanyi. Omuntu
bw'atya ennyo ng'ali mufiya asobola okunyampa omukka ogusobola okutta abantu abasoba 8 nanyampa ekivundu ekasenyi nga bankubye peesa ekitagenda kuddamu kulabibwa ku mwalo ogwo ensi ne bweriba eggwawo kati ngamba asikaali tinyamba nsuleko wano nga bansudde kasikaali nangamba tebanzikiriza wano tekkiriza muntu yenna yena kusula wano management tekiriza bantu baba butimba y'abantu nimuga nyamba nangamba tewali nentambula okuva ekasenyi paka kawukunna mulanda nga bwe ndaba ettaala bwenti nziruka ettaala ereme kumpisa nensanga paatula ekawuku nimugamba ne munkwate nina omusango nti kiki nti nina omusango tugende namasuba nina omusango nanga nti olina musango gwe tuleke tukyadda ntebe nengamba nfudde nentambula okuva ekawuku paka namasuba wakati mu kuzannya zaala nasanga okusoomozebwa kungi saasobola kuzaala baana mu budde wakati mu kuzannya zaala emikwano gyanzigwako gyonna gye nayina kubanga obwesigwa bwange bwakendeera ng'omuntu bwampa emaali ngende ngitunde nga sente sikola ki sizizza nalina mukwano gwange omusumba yampa bayibuli nve ku matatu nengenda nsabe bwe nava mu kusaba n'empita bwe bazannyira amatatu ne bankuba ebintu bye nalina ne bayibuli nengisinga ey'omusumba omusumba ankubira ku makya angamba bayibuli eriwa yankubira ku makya antumira omwana kuba n'essimu baali bagikubi nemugamba nti pasita bayibuli nawe nagirese naye bagaddewo nangamba bayibuli ogireko oti ate gye wagambye kyogenze kugisabirako nangamba bagulawo saameka nti 3 nantumira omwana ku ssaawa 4 nzirayo ow'omukazi nali ntunda ngatto nzirayo ow'omukazi gye nasinze bayibuli omukazi nga bye namusingire tebijjamu ssente ze kyali mu bokisa ate ng'empale erimu akaguwa nankwata akantu kano akaleka ebyoyo ebweru okamanya ke bakwata ababbyako n'olwana akabatu kano obike ku bwoya nako ne bakakwatira banneeno naga ati pa ssente zange ne bankuba bayibuli y'omusumba ne bagitwala naye ne twawukana bayibuli egamba balabye abo abanonya obugagga mu zaala nzanye ezaala ebbanga ddene sirina peesa lye saatala kasuku naye mwenna abavubuka abazanya zaala mpaawo kye mugenda kujja mu zaala ompadde emboozi lwero olugendo lwenzize nga mpitamu omuganda agamba bwebindabinda si bwetonya omanyi bwe luggwayo obusungu bw'obusajja tebwasa bukyala naye bw'olaba obusajja bwewaga olowooza obukyala tebwosule naye eddakiika ziba 3 ng'obusajja babugudde embulago busesema ebintu ebimu mu bulamu bw'ensi tetubiteekako maanyi tujja kuwangula Gudumala Pawudo ono osobola okumufuna ate Kojja Kabaya agamba nti asigalira ddala mu mubiri Gudumala Pawuda asigalira mubiri akabinika okeetikka kaako akabinika kwe kali osobola bulungi nnyo okusitula ebbinika ku sigiri Pawuda ono wa ssente ntono nnyo ayamba ne kubano abasajja balina prostate oba abatannagifuna prostate mbi nnyo mu baami okulwala prostate abantu abamu tebalina prostate kyeki naye prostate eyo bwekosebwa nefuna okuzimbirira ogaziwa oluseke luno olutambuza omusulo okugujja mu kawagu prostate eyo yeweesa enkwasoso ng'omwami ezikuyambako okuzaala oba ezikuyambako okusitula ebinywa byo okwegatta buli oweza emyaka 45 oba 4 okudda waggulu oba oyina emikisa mingi okulwala prostate so nkubiriza abaami okujja ogula Pawudo naye oba tonnalwala prostate oberenga weekebeza kati osobole n'okukola kikuuma amaka olina emyaka 45 oli mwavu tolina adde ekikumi abaana bakulemu okuweerera omukazi gw'olina eka akaddiye tekyali ayinza musiiya n'okwegatta naye tokyasobola singa banaakutemula mu nnyumba ogenda kuloopawa teri kintu kiruma mu nsi nga musajja atalina maanyi ga kisajja kugamba mukazi engoye zange ziri ludda zeenoonyezi
ku 0758 92 7009 mukyabo jatterawo enamba ya kojja kabaayi eno 0758 92 7009 ofune Goodmala powder oba yagala tandika kwetunda ono Goodmala bwe mukuguza nga nze mukuguziza n'omunywanga bwe nkugambye era emirimu egijje gy'abakirayanti nkukubira nojja n'okola abavubuka batalina bagamba 1 leveled teaspoon sene ezimbi eno leveled teaspoon at night every after one day kwa buli kiro oyuwayo ne weebaka oddawo bulungi nnyo noddawo bulungi wiiki egenda okuggwako wiiki emu yokka eba ekumala okubanga omanyi omusajja omulamu abantu tebamanyi omusajja omulamu olwananganye ne weegatta ewantu ewali ensiri omusajja omulamu bw'aba yeegatta lumu bw'ebaamu ensiri n'ebiyenje byonna biyimirira era bw'oba weegatta ensiri zizungwa manya tolina maanyi kubanga bwe weegatta ng'olina amaanyi g'ekisajja ensiri ziyimirira n'ebiyenje omala kumala olya nga bitagala n'emmesi kubanga engeri gy'oba weetala n'amaanyi g'okozesa obeera omulamu naye okusoomozebwa kwe tulina mu ddagala lino abantu bangi abatalina maanyi ga kisajja naye nga purobulemu yaabwe gye balina prostate balina kabootongo balina sukaali nkubiriza abasajja abakozesa eddagala ly'amaanyi g'ekisajja sooka omanye obuzibu bwo buli ki lwaki tokyasituka temudda bunywi bintu kati gweoli mutuufu abantu yakuba buwi ddagala naye n'atamanya nti oyindimu kabootongo olimu prostate olina infection so omuntu akuguza eddagala ateekeddwa okuba nga alimu elementi y'obusawo tobanga basawo baganda bano abafere emboozi tuginyumye nayo tunagitandikira omulundi oguddako ngenda kubanyumiza abasawo abaganda abafere embeera gye beeyisaamu kale until next time mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. abakyala wereso omuyomba inyembuto katonda yo kyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange